The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution. Omwaka oguwedde eggwanga bwe lyali mu kaweefube ow'okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde ekya COVID-19, gavumenti amaanyi yatandika okugassa ennyo mu ky'okugema ekirwadde kino. Mu kiwenda kino n'omuyizi Luyinda Johnath kati omugenzi eyali atemera mu gy'obukulu 14 kigambibwa nti muno mwe yagendera ng'ab'essomero lya St.Martin SS gye yali asomera baakikola tebeebuuzizza ku bazadde be. Era abeera mu doomu. Yafuna essimu gye yankubirako yali ya warden. Nantegeeza nti maama Jona yalwala. Naye akaseera ako teyantegeeza nti yagemebwa. Kati nzize nkiraba nti Jona okuva nga muto abeera mu kisulo. Era nga mmanyi nti bwe nkwata omwana ne mmuteeka ku kusomera amasomero gonna gazaabeeramu obuvunaanyizibwa bw'abasomesa. Kati munne bwe yangamba nti mulwadde saasooka kitwalanga ekikulu namanya bya bulijjo era ali mu mikono emituufu egy'abasomesa. Waayitirawo ddala akaseera nenfuna essimu endala okuva ku baana era ababadde basomera ku ssomero eryo. Abaana bo ba senior 3 balongo. Nnyina w'omugenzi Nalwadda Tendo agamba nti obulwadde bwa Johnath yabutegeerera ku mukwano gw'omugenzi ono eyamukubira essimu nti kyokka bwe yagezaako okubuuza omukulu w'essomero yasooka n'akalambira ng'alaga ng'omwana bwe yali omulamu, kyokka ne wayitawo ennaku ntono ate ne bamutegeeza okuva ku ssomero ng'omwana bwe yali obubi. Abaana abo baakubira maama waabwe mukwano gwange nkola naye. Ne bamutegeeza nti Jona yagemebwa era embeera mbi nnyo ddala. Omukyalo oyo yankubira essimu ekiro ssaawa nga 3. Nantegeeza oba namanyaako kugemebwa kwa Jona oba okulwala. Bwe yamala okuntegeeza nakwata essimu ekiro ekyo ne nkubira deputy w'essomero Mr. Mulimira ne mubuuza ekikwata ku baana. Mr. Mulimira yantegeeza ekiro ekyo n'angamba nti Kabayisanza Maria ne Luyinda Johnath nti abaana balungi. Era nantegeeza nti oluvanyuma lw'olunaku lumu emabega yabadde mu compound ne Jona nga bazanyazannyamu nga Jona ali stable nga bw'abeera bulijjo talina wadde obuzibu. Ne musaba omwana oyo yamuntere ku taxi mbalinde ku park. Nantegeeza nti tasobola kugira mu taxi oba tasobola kutambula yekka. Yansaba muweereze transport. Afune taxi ateekemu abaana ateekemu Johnath wamu ne munne amuleete ne muweereza ssente era n'abasindika. Okuntuusaako Jona yali mu mbeera mbi nga yazimba nnyo ekisusse nga yakulukuta enviiri nga tosobola kutegeera nti Jona. Naye Jona yali asobola okwogera naye yali talina kyasobola kukola kirala. Ayongedde n'alaga nga bwe bagezaako okutambuza omwana mu malwaliro ag'enjawulo kyokka era ne bafundikira ng'omwana waabwe abafuddeko. Lubaga twatuukayo ssaawa 10 ez'ekiro. Bwe bwakya enkeera ssaawa 5 Lubaga ne batutegeeza nti tugende tukiriyalinge kabiiru Jona tebajja musobola. Ne batugamba ku malwaliro 2 tulondeko Nsambya ne Kiruddu. Naye ne batutegeeza nti ogenda Nsambya tulina okubeera ne miliyoni 3 eza buliwo. Mu kaseera ako twali tetuziweza. So ne batuwa ambulance ne tutwala Ekiruddu. We twatuuka Ekiruddu twafuna obujjanjabi mangu ddala. Ne batujjanjabako ku emergency. Ssaawa zaagenda okuwera emu ng'embeera ya Jona yeeyongera okuba obubi. Kuba yali atandise osesema omusaayi nga gulimu ebinyamanyama oba ebiwoowoolo ebintu ebiringa ebiwoowoolo ffe kye tutaamanya nti gaali mawuggwe. Dokita yatutegeeza nti Jona takyasobola ku emergency batutwale mu ICU. Ne batutwala mu ICU ne tufuna obujjanjabi bwali bungi oba baatwanguyira ne bamujjanjaba. ICU yagenda mu maaso n'okuba nga asesema ebinyama ebyo ne batusindika mu CT scan. Tugenda mu CT scan ne tutegeeza nti
jona amawugwege gakutuka. Abazadde b'omwana ono nga bayita mu munnamateeka Boy Ivan bataddeyo omusango mu kkooti empigi nga balumiriza essomero okukola ensobi okugema omwana waabwe awatali kusooka kufuna lukusa okuva gye bali nga bazadde be. Kuva bamugema obulamu bwe tebwadda mabega okutuukira ddala mu kufiirwa obulamu bwe. N'olw'ensonga eyo olw'okuba nti tebagoberera mitendera ate nga kyali kibakakatako mu nkola ey'ekikugu okugoberera emitendera. Bano baagala gavumenti n'essomero okulaba nga babaliyirira obuwumbi bw'ensimbi 5 mu obukadde 2 olw'obulumi bwe bayitamu ssaako n'obwo bwe bayitamu nga batawuka mu malwaliro. Tewali kisobola kuzza bulamu bwa Johnath, naye twagala bayiririrwe mu ngeri eno wammanga okusasula ebyo byonna ebyasaasaanyizibwa mu malwaliro ag'enjawulo ne ssente ezaasaasanyibwa mu kuziika awamu n'okubayiririra okutulugunya kwe bayiseemu okutuuka akakyo kano olw'okufa kw'omwana ono, era nga twagala gavumenti eyiririre omukyalo ono n'ab'ennyumba ye obuwumbi 5 obwa Uganda. Tukimanyi bulungi nti n'ezo ssente tezimala kuzzaawo obulamu bwani. Munnamateeka Boy Ivan agambye nti bafunye ekiragiro okuva eri kkooti okuwa abawawaabirwa empaabi okulaba nga balabikako mu kkooti okwewozaako. We omuwolereza wa gavumenti naye ekibaluwa kya kkooti kiba kuntu bajja kubeera balina okubeera nga bateekayo empoza yaabwe mu nnaku 15. N'olw'ensonga eyo bwe tuva wano tugenda kutwala nnyo budde kibi nnyo kya nnaku, naye tugendagenda ku ssomero yonna gyali asomera tubawe ebbaluwa ezo. Ono agamba nti etteeka eririwo wano mu ggwanga erirambika eby'okugema teririna we lyogerera ku kirwadde kya COVID-19 era nga wano we beesigamye okuleppuka n'oludda oluwawaabirwa mu kkooti. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.